Kale mwemwe n'abali ku Daily Still Hope tubaagala nnyo, abali ku Daily Still Hope 2 AJ Media Dreams and Visions, ate twabakolera ne channel y'abaana bagita There is Still Hope Kids. So osobola okusaba link eyo, tubeerayo nga tusomesa oba tulekayo topics, omuzadde akuza atya omwana mu Katonda, mwana biki byateekeddwa okuba nga akola okwewala agenti ba sitaani ku masomero n'ebintu ebirala bingi. So eyo channel oba ogyetaaga, especially gw'alina abaana, ojja kuba nga ate ogisaba. Tujja kufunanga abaana ab'enjawulo batuweeko ku stories, ate n'engeri endala gye tuyinza okuba nga ate tubabangulamu. Kugambye ffe Daily Still Hope tuwaayo okuba nga ate we equip you in all ways, ate Mukama y'alimanya kiki kyateekeddwa okuba nga atuwa. Katusabe Kitaffe oli mulungi, atukuddize ekitiibwa n'amatendo gyange ofugwe, ate ogulumizibwe Omwoyo Mutukuvu oyigirize mu Kristo Yesu Mwana wa Katonda omulamu. Amin. Lunaku lwaleero tukuleetedde obukodyo 10, obukodyo 10 omulabe bw'akozesa okuba nga asaanyaawo obulamu bwo. 10 Satan's strategy oba strategies against you. Buno njaba obuulize bulungi, era buno omulabe bwakozesezza, ba agent bwe bakozesa, bannabbi b'obulimba bwe bakozesa, buli 10 kasita n'obukwata bulungi n'omanya omulabe tagenda kuba nga ate kuddamu kuzanyira ku mutwe. Sitaani tajja kuba nga ate ayita mu biroto n'ebirala, ate ba agents ojja kubeera nabo bennyini batuuke ekiseera bakudduke ng'ofuuse ekikoomi oba omuntu atakola ki, atasoboka. Leero ku channel yaffe ya Dreams and Vision tutaddeyo okuloota ng'otambuza ebigere, mu bigere nga temuli kintu oba ebigere ebyereere, ne tukuwa okuloota geena. Kitegeeza ki? Ate ne tukwongera lwaki abantu baloota geena. Video ziri eri, osobola okugenda ate n'obeera amaaso go nga gabeera enlightened, ng'amaaso go gamulisibwa. So akakodyo namba emu aba agent ke bakozesa oba sitaani kakozesera obulamu bwaffe, bakayita lies, obulimba. Obulimba. When he lies, he speaks according to his own nature. Ojja kusoma Yokaana Gospel 8:4. Gospel 8:4. So bulimba, ba agent bakozesa nnyo ate obulimba, tebabeera na mazima mu bulamu bwabwe. So they are full of deception and falsehood. Number 2, akakodyo namba 2 ke bakozesa, he blinds the minds of unbeliever. Sitaani aziba amaaso g'abo abatakola ki, abatanaba kukkiriza. Oba ba agent baziba amaaso g'abo abatanaba kuba nga bakkiriza, ne babaleetera okuba nga tebamulisibwa oba nga tebategera mazima, okusinziira ku 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Eraga nti sitaani naye yeefuula ki? Yeefuula ate the God of this age has blinded the minds of the unbeliever to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ. So he cannot only speak what is false, he hides what is true. He keeps us from seeing the treasure of the gospel. He lets us see facts, even proofs, but not preciousness. Kitegedde? Sitaani tayogera bwogezi wabula agenda mu maaso n'akweka amazima. N'akweka amazima, n'akweka obugagga obuli mu njiri. Abantu ng'ate tebakola ki? Tebasobola kuba nga ate bamulisibwa oba tebalaba bya muwendo ki? Muwendo mungi. So akakodyo namba 2 ba agent ke bakozesa. Akakodyo namba 3 kalaga nti he masquerades oba he okwefuula, disguises in costumes of light and righteousness. Ye ayambala ekyambalo ekyobutukuvu n'obutuukirivu. Sitaani oba agent be bangi. They have churches, they have organizations, they have schools, abalinga abayamba ninga ebyaddala beebise bwebisi kyambalo kya butukuvu n'abatuukirivu naye nga munda misege nnyini ate egikoze eki? Egiwedde emirimu. So akakodyo bakakozesa nnyo. Era gwe oyinza olowooza ekkanisa nga eri mu linnya
lya butukuvu na butukivu n'olowooza nti kanisa olina okubeera so careful, eyinza okuba ng'erina linnya lyokka naye ate nga munda nfu nzibu. Okusinziira ku Bakolisi ekyokubiri 11:13 paka 15 ojja kusomayo. Paul says that some people are posing as apostles who are not. He explains like this: even Satan disguises himself as an agent of light, so it is not strange if his servants also disguises themselves as servants of righteousness. So tulina okubeera so careful ate Satan watyo. In other words, Satan has servants who prophecies enough truth to join the church and from inside teach what Paul calls a doctrine of demons. Okusinziira ku 1 Timothy chapter 4 at verse 1. Jesus says they will be like wolves in sheep's clothing. Okusinziira ku Matayo 7:15. Acts 2:3, Acts chapter 20 verse 30 egamba says they will not spare the flock, but they will draw people away to destruction without God's gift of discernment. Okusinziira ku Bafilipi 1:9, our love will be sucked into stupidity. Ozowulidde omulabe engeri gye yeefuulafuulamu n'engeri gy'atambuzaamu ki ebintu. Point eyokuna, Satan does signs and wonders. Akakodo namba 4, Satan naye akola ebyamagero n'ebyewunyisa n'aleetera abantu okulaga nti yandiba nga ali ku kituufu, era abangi bakomekereza bagenze mu makanisa ge ate ne bawambibwa ddala. Okusinziira ku 2 Thessalonians oba Abasosolonika ekyokubiri 2:9, the last days are described like this: the coming of the lawlessness won by the activity of Satan will be with all power and with signs and wonders of the lies. That's why our translation, some translate it with false sign and wonders, but this makes the signs and wonders look unreal. In fact, some people do say that Satan can only fake miracles. I doubt. I doubt it. And even if it's true, his fake is going to be good enough to look real to almost everyone. Ebyamagero bya fakinga bigenda tuka ekiseera nga birungi nnyo okutunuulirwa eri omuntu yenna. Nga ne bagamba byamagero, Sitaani ebyamagero byakola bya bicupuli nga tosobola kukkiriza. Nga mazima oyinza ogaye ekituufu kale bya bicupuli naye nga birungi. Kituufu omusajja oyo nabbi wa bulima naye nga ate atambuza omulema, kumbe teri mulema atambudde. Omusajja nga nabbi wa bulima naye nga ate yandaguddeko ebintu byebi nga ate tamanyi. Kumbe Sitaani ebyafaayo byewamwe byonna akola ki? Ebyafaayo byewamwe byonna birina. One reason I doubt that Satan can only fake his miracles is that in Matthew chapter 24 verse 24, Matayo 24:24, Jesus describes the last days like this: false Christ and false prophets will arise and show great signs and wonders, so as lead astray, if possible, even the elect. There is no hint that those signs and wonders will be tricks. Sitaani agenda kukola ebyamagero ebiringa ebyaddala ng'onoonya olabe nti oba badde bukodyo nga tolabako kalaga nti oba bali kuzannya katemba, nga biraga ng'ebyaddala, nga n'abaana abalonde ba Katonda bagenda tukisa bakkirize ebyamagero n'obubonero bwa Sitaani. Let your confidence be grounded in everything, fear deeper than any supposed inability of Satan to do signs and wonders. Even real signs and wonders in the service of anti-Christian assertions prove nothing even when they are done. In the name of Jesus, Lord,
did we not do many mighty works in your name? To which Jesus will reply, I never knew you. Depart from me, you who works of lawlessness. Okusinza ku Matayo 7:22 paka 23. The problem was not that the signs and wonders were not real, but that they were in the service of sin. Banji baligenda wa Yesu mukama waffe tetwakola bya magero yaga mugende mu abakola ebitali eby'obujeemu. Si tebyamagero bye bakola tebyali byaddala, byali byaddala ne baabikolera mu bujeemu mu kibi. They are so disobedient. Kitegedde. Point number 10, Satan attempts people to sin. Akakodya akalala nti omulabe atuyitira mu kukema, atukema n'atusuula mu kibi, awo n'asooka atusabula nga tetukwatayo. This is what he did unsuccessfully to Jesus in the wilderness. He wanted him to abandon the path of suffering and obedience. Matthew chapter 4, verse 1 to 11. This is what he did successful to Judas in the last hours of Jesus' life. Luke 22, 3 to 6. And in the 2 Corinthians chapter 11, verse 3, Paul warns against this, all the believers. I am afraid that as the serpent deceived Eve by his cunning, your thoughts will be led astray from a sincere and a pure devotion to Christ. Paulo yeralikirira ng'omusota we gwalimba Adam, ogwalimba omanya omukyala waatyo ate ebirowoozo by'abalala bigenda okuba nga ate bitwalibwa biwabizibwa okuva ate Kristo Yesu. So Sitaani okuviira ddala ku lubereberye yagezaako okuba nga akozesa akakodyo ako ak'okusula omuntu mu kibi. Era yagezezza ku Yesu nga yakava mu ddungu ne kagaana, we yakatwala ku Yuda Isikaliyooti ne kakola. Okitegedde? Kakola. Era Pawulo watu weeraliikirira nti ng'omusota ye gwalimba Eva. Bwe tutyo bangi we bate bagenda okuba nga bakola ki? Balimbibwa. Point number 6, Satan takes the word of God out of people's hearts and chokes faith. Akakodya akalala, Sitaani ekigambo akinyaga mu mitima gy'abantu ate n'okukkiriza okulimu n'akutuga ne kutakula. Etwali babuulira ekigambo taweeyo n'obanga kikukutteko, ogenda okufuluma okutambula otuuka ewaka nga tokyakirina, n'okukkiriza kw'ofulumye nako kanisa ogamba oba mbeera ki oba mbeera nki, tukaka nga masepiti makalu enjala ekuluma noga kankubireko boyfriend ajja ndabeko. Wati wakola. Kale, Jesus told the parable of the 4 soils in Mark chapter 4, verse 1 to 9. In it, the seed of the word of God is sown, and some falls on the path, and birds quickly take it away. He explains in verse 15, Satan immediately comes and takes away the word which was sown in them. Satan snatches the word because he hates faith which the word produces. Okusinzira ku Baluumi sura ya 10 onyiriri lwa 17. Okitegedde? Ye Sitaani atya nnyo kubanga ekigambo kino buli w'okifuna kizaala okukkiriza. Kati ate Sitaani atya nnyo okukkiriza okunaava mu kigambo kya Katonda. Kati obalaba we bakibuulira ajja n'akikubbako mangu kireme kubanga kizaala okukkiriza okwo okuyinza okuba nga kukuyamba ate n'okola ki? N'oyimirira. Paul expresses his concern for the faith of the Thessalonians like this. I sent to learn about your faith for fear that somehow the tempter had tempted you and our labor would be in vain. 1 Thessalonians chapter 3, verse 5.
Paul knew that Satan's design is to choke off the faith of people who have heard the word of God. So Paulo yeralikira nnyo eri abasosolonika abo eyagamba neraliikitiddemu ng'omukemi ajja kujja abakeme era atwale okukkiriza okwo kwe tutaddemu mmwe tuyita mu kigambo kya Katonda okukola kwaffe oba emirimu gyaffe agibenga egitagasa. Kitegedde? So Sitaani bw'atyo nti ye omulimu gwe okubanga ekigambo ajja n'akibbamu gwe kubanga kiba kigenda kuzaala okukkiriza. So buli woba nga tokyalina kukkiriza you can't please God. Era akakodyo omulaba aba amaze okukuba 1-0 ng'agenda kwongera ndala. Point number 7, Satan causes some sicknesses and disease. Akakodyo akalala Sitaani atuleetera endwadde oba aleeta endwadde eri abantu. Aleeta endwadde eri abantu. Jesus healed a woman once who was bent over and could not straighten herself when some criticized abamu kale bakinenya bamukyomera Yesu lwaki omukazi yali tasobola kubanga ayimirira ate amuwonyezza ku lunaku lwa Sabbiiti. So author note this, a woman, a daughter of Abraham, whom Satan bound for 18 years, be loosed from this bond on the Sabbath day. Luke chapter 13 verse 16, Jesus saw Satan as the one who had caused this disease. So okusinzira ku Luka 13:16 waliwo eyali muzzukulu wa Ibulayimu Sitaani gwe yali asibye emyaka almost nga 16-17 nga tasobola kwegolola. We yamuwonya ku lunaku lwa Sabbiiti Abafalisaayo ne bagolokoka lwaki amuwonyezza ku Sabbiiti. Yali Sitaani ng'ayitidde mu Bafalisaayo kubanga yali ayagala omukazi asigale mu mbeera weetyo ne mu ndwadde weezityo. So Sitaani byayagala bwe tubeera mu buteesobola nga tuli balwadde spiritual and physically twereeta okuba nga twemulugunya n'obutaweereza bulungi Katonda nga wekikoze eki wekirwanidde. Ebikola by'Abatume 10:38 in the book of Acts chapter 10 verse 38, Peter described Jesus as one who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil. In other words, the devil often oppresses people with illness. This too is one of his designs. So okusinza mu bikola by'Abatume 10:38 ekyanikwa kiragamba nti oba Petero yagamba nti Yesu Omunazaleesi yafukibwako amafuta n'atambula ng'akola bulungi era nga awonya abo bonna abatulugunyiziddwa omulabe Sitaani. Kitegeeza nti Sitaani yatulugunya abantu, yaba oppressinga ate eyo yemu ku nkola ze azayitamu. Naye Mukama waffe Yesu yajja zonna zibe n'obulamu ate mu bujjuvu bwabwo. So, but don't make the mistake of saying every sickness is the work of the devil. To be sure, even when a thorn in the flesh is God's design for our sanctification, it also may be the messenger of Satan. Okusinzira ku Bakoliso 2 Bakoliso ekyokubiri 12:17. But there are other incidences in which the disease is slowly attributed to God's design without reference to Satan. It was not that this man sinned or his parents, but that the works of God might be displayed in him. John chapter 9 verse 3, Jesus feels no need to bring Satan in as the culprit in his own
merciful design. So waliwo omuvubuka mu Yokaana 3:9 babuuza ono yayonoona oba muzadde be. So waliwo ebimu ebitutukako oba endwadde oba ki nga Katonda ayagala alabisibwe oba ayise omwo okulaba ekitiibwa kye kirabisibwe. So si buli ndwadde nti tugisibe ku sitaani. Si buli ndwadde nti tukole ki tugisibe ku sitaani. Olina okumanya nti kino ekirwadde either omulabe oba this is a normal disease. Point number 8, Satan is a murderer. Kona kakodya kayitiramu nnyo. Jesus said to those who were planning to kill him, you are of your father the devil, and your will is to do your father's desire. He was a murderer from the beginning and has nothing to do with the truth. John chapter 8 verse 44. So John says, do not be like Cain, who was of the evil and murdered his brother. 1 John chapter 3 verse 12. Jesus told the blameless church at Smartha, the devil is about to throw some of you in the prison. Be faithful unto death, and I will give you the crown of life. Revelation chapter 2 verse 10. So stand gwe mulimu gwe woba olemeddeko asobola okuyita mu kakodyo k'okufa, okutta buli kimu, oba family member, mwana, business, kintu ky'osinga okuba nga ate otaddeko focus n'akitta ate n'akuba okukkiriza kwo. So naye Yesu akugamba mu kubikkulirwa 2:10 nti beera mwesigwa paka okutuusa okufa, era nange ndikuwa engule y'obulamu. So Sitaani waba ayitidde mu kakodyo k'okufa, Mukama akusuubira okuba nga ate you stand still mu mbeera yonna, oleme kuba nga ate weegaana Kristo lwakuba olaba okufa osigale nga ate oyimiridde. To put it in word, Satan is bloodthirsty. Christ came into the world that we might have life and have it abundantly. John 10:10. Satan comes that he may destroy life whenever he can, and in the end make it eternally miserable. Point number 9, Satan fights against the plans of evangelists over plans of gospel. Mulaba alwanyisa nnyo ki enjiri y'okukola ki y'okuba nga ate enjiri ebuulirwa. Satan hates evangelism and discipleship, and he will throw every obstacle he can in the way of missionaries and people with a zeal for evangelism. So Satan tayagalira ddala ekiyitibwa kubanga abantu babuulira enjiri ate n'okubafuula abayigirizwa. Manyi okubuulira enjiri kirala abantu ne mubalekaawo, naye tayagalira ddala kubuulira njiri ate n'abantu abo abazze wa Kristo ne mubafuula abayigirizwa ne mutabalekaawo. So ekyo takyagala nnyo, era kyakola agenda ng'akuba okuyaayaana kw'ababuulizi b'enjiri. Yali agenda nga buli lunaku street, atuuka essaawa nga mu wiiki agenda mu nnaku 2, n'atuuka ng'agenda mu mulundi gumu, n'atuuka mu mwezi ng'agenda mu mulundi gumu, n'atuuka ng'abivuddeko n'abireka. Oluusi Sitaani ateekayo abantu ababavuma, ababakuba n'empi, ababajerega, so ne bimuleetera okuba nga ate yeetamwa n'abivaako. Okitegeera? So that is it. Bw'oba obukodyo bwe ate atera okuba nga abukozesa. Point number 10, Satan accuses Christians before God. Ye mulyolyomi atwayiriza bulijjo mu maaso ga Katonda. Okusinziira ku kubikkulirwa 12:10, Revelation 12:10, egamba etya: I heard a loud voice in heaven saying, now the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of his Christ have come, for the accuser of our brothers has been thrown down, who accuses them day and night before our God. Satan's defeat is sure, but his accusations haven't eased. Kitegedde? Nti zibasanze ababali ku nsi ate abawangaalirako kubanga
omuwaayiriza asuuliddwa eyo. So sitaani ye okuwangulwa kwe kokumanyikiddwa, konko yawangulwa naye atogena maaso nga alyolyoma oba nga awaayiriza kuko tekukomanga paka nakati akyakukola. It is the same with us as it was with Job. Satan says to God about us, they don't really love you. They love your benefits. Stretch out your hand and touch all that they have, and they will curse you to your face. Job 1:11. Their faith isn't real. Satan chooses us before God, as he did Job. But it is a glorious thing that followers of Jesus Christ have an advocate who always lives to make intercession for them. Okusinzira ku Ebrania 7:25. So nti omulimu gwa Sitaani kwe kubanga atuwaayiriza bakwagala lwakuba bawadde ebintu, lwakuba bamuwadde kino, lwakuba alina ogulimu ogw'ebbeeyi, bimugjeeko olabe. Ebyo byasiiba atuwaayiriza mu maaso ga Katonda. Naye ekitiibwa kiddire Mukama waffe era ekitiibwa kiddire Katonda awa Mukama waffe, nti abo bonna abakkiririza mu Kristo Yesu era bamugoberera balina omuwolereza. Balina omuwolereza abeeraawo nga yeegayirira ku lwabwe, okusinziira ku Abaebbulaniya 7:25. Nti kya muwendo mungi okubanga olina looya, Sitaani abeera nga akuwaayiriza, naye ate Yesu n'omwoyo wa Katonda babeerawo awo ng'ate bagamba no, Sitaani akola ki? Sitaani alimba. So those are some of Satan's designs or Satan's what? Strategies. The path to victory in this warfare is to hold fast to Christ, who has already dealt obuwanguzi kwenywereza Kristo teri kirala, ateri magezi malala. Ebyo byonna byenkusomedde okubiyitamu okwenyereza Kristo. Oba tewenyereza ku ye, byonna nga bembikusomedde Sitaani ajja sobola bikukola byonna ate asobola okukozesaako kimu. So naye tugenda wangula tutya? Beera ddamu amaanyi, guma amaanyi oddemu omwoyo, toli wekka. Katonda takulekangawo. Ndowooza wakyaliwo ki? Wakyaliwo essuubi nga kyano weegamba okusinziira ku Yokaana ebbaluwa ekisooka 3:8. 1 John chapter 3 verse 8 egamba, the Son of God appeared to destroy the works of the devil. Ekyobola omwana wa Katonda yalabisibwa okusaanyawo emirimu gyani gy'omulabe Sitaani. Ddamu essuubi okusinziira ku Abaebbulaniya 2:14, Hebrews chapter 2 verse 14 agamba wati, Christ took on a human nature that through death he might destroy him who has the power of death, that is the devil. So yayambala omubiri oba yagira mu kifaananyi ky'omuntu asobole okuba nga ate asaanyaawo emirimu gy'oyo yalina amaanyi g'okufa nga ye Sitaani. Kale Abakolosaayo, Colossians 2:15, Abakolosaayo 2:15 agamba, God disarmed the principalities and powers and made a public example of them, testifying over them in him. In other words, what? So kitegeeza Calvary, kyagwera Calvary. Kyagwera ki? Calvary. Bonna ab'amasaza bayambulwa, yabambula bonna ab'amasaza. So tolina okuba nga weeraliikirira, wenyweze ku ye. Okusinziira ku Mark 3:27, Mark chapter 3 verse 27 egamba etya, no one can enter a strong man's house and plunder his goods unless he first binds the strong man. Akati oyo strong man gwe boogerako ye devil, ate asobola okuba nga amukosebera ye Kristo Yesu. So gwoba wenywezaako byonna bijja kuba nga ate bitambula bulungi. Kale okubikulirwa 2:10, Revelation 20:10 says, one day the warfare will be over. The devil will be thrown into the lake of fire and brimstone and will be tormented day and night forever and ever. Amen. So
olutalo lujja kuggwa. Luno olutalo lwe tuyitamu lunaku lumu lujja kubanga luggwa. Sitaani ajja kubanga ate asuulibwa mu nnyanja eyaka n'omuliro yagenda okubonyaabonyezebwa ekiro n'emisana emirembe n'emirembe. Amiina. Ojja kulaba Matayo essuula ey'omunaana olunyiriri lwa 29 ne Matayo ate chapter 25 verse 41. Matthew 8:29 and Matthew 25:41. Kiki oteekeddwa okukola ng'otegedde obukodyo bw'omulabe Sitaani ng'ate otegedde nti waliwo omuwolereza Kristo waali muwanguzi. You have to resist the devil okusinziira ku kitabo kya Yakobo 4:7. Yakobo 4:7 egamba etya? Resist the devil and he will flee from you. How do we do that? Tukikola tutya ekyo okubanga tulisistinga ate omulabe? Tujja kukola okusinziira ku Revelation chapter 12 verse 11 kyegamba okubikirwa 12:11 egamba etya? They have conquered him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, for they have loved not their lives even unto death. They embraced the transfer of Christ by his blood. They spoke that truth in faith. They did not fear death, and they overcame, or they became victorious or transferred. So ndowooza otegedde kiki oteekeddwa okuba ng'okola ate okuba ng'osigala nga ate oli muwanguzi. Kale kankusembezeyo ekyawandiikibwa ekiri mu Befeso 6:17 paka 18. Ephesians chapter 6 verse 17 to 18 egamba etya? Olina okuba nga ate ogisoma. 1. Take thus the element of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God, praying at all times in the Spirit with all prayer and supplication. Ojja kubanga ate owangula omulabe Sitaani ng'ate talinaako kabi konna kakutuusizzaako n'emitogo gye gyonna ng'ogiwangudde. Mugala Jamiru mbadde okubanga ate nkuyisa mu ngeri 10 oba obukodyo 10 bw'omulabe Sitaani n'engeri gye tuyinza okuba nga ate tubuwangula ate n'engeri gye tuyinza okuba nga ate twekwata ku oyo eyawangula n'ebyawandiikibwa bituzaamu amaanyi okutulaga nti olutalo lwaggwa dda ate tuli bawanguzi. Kale nabagali twabatandikira channel y'abaana bagita The Still Hope Kids. Osobola okuba ng'osaba ate linki anosobola okuba nga ate olaba biki abaana bye bateekeddwa okulaba, biki byonna obayigiriza, biki bye tebateekeddwa kuba nga balaba. Omulembe guno Sitaani ng'awambye abaana bonna almost abali ku bikukuju, naye manyi owotajja kuba ate ng'ali ku bikukuju. Ku Dreams and Vision okuloota ng'otambuza ebigere temuli kintu ate n'okuloota geyeena. Ate n'ekirala lwaki abantu baloota geyeena. Byonna twabikuteeredde dda ku mikutu gyaffe, gigoberere. Ojja kuba nga ate ozibulwa amaaso ag'omwoyo ate n'ebintu bisobole okuba nga ate bitambula bulungi. Baagazi olunaku olungi, mubeere bulungi ate era mweraba.